asiika obulamu akutuusibwako Uganda Cares. Mukaweefube okunyikiza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya mu mboozi yaffe eyasiika obulamu olwaleero tutunuulidde obukulu bw'okumira eddagala eriweweeza akawuka ka Mukenenya. Okunoonyereza kulaga nti ku muwendo gw'Abannayuganda akakadde kamu n'ekitundu abalina akawuka akaleeta Mukenenya okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa Mukenenya UNAIDS, ku bano abantu abakulu ebitundu 45 ku buli 100 be bali ku ddagala, so nga omuwendo gw'abaana abali wansi w'emyaka 15 abali ku ddagala gukyali wansi. Werutuukidde leero ng'okunoonyereza kulaga nti okuviira ddala mu mwaka gwa 2017 omuwendo gw'abaana abakwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya okuva ku bannyaabwe basukka kumpi ebitundu 97 ku buli 100, gy'emitwalo 11 n'ekitundu bafuna obujjanjabi obutangira abaana abatannazaalibwa okufuna Mukenenya, kyokka nga wadde guli gutyo abaana abazaalibwa ne Mukenenya bakyasukka ebitundu 3 ku buli 100. Gavumenti ng'eri wamu n'ebitongole ebirwanyisa Mukenenya we tuyingiridde omwezi guno nga kaweefube ow'okulaba nga waakiri abantu ebitundu 9 ku buli 100 bamanyi we bayimiridde ku Mukenenya nga n'abamulina bagenze ku ddagala. Ababeera ku ddagala twagala kulaba nga abatambula nga balina akawuka 95 ku 100 abategedde nti balina akawuka babeere ku ki ku ddagala. Then ababadde bamira eddagala lyabwe eryakawuka 95 ku 100 kuba bagenda malwaliro okumira eddagala, at least akawuka babeere nga mu musaayi bakasiza. Ebitongole nga Uganda Cares, Taso n'ebirala okusinga be bibadde biwoomya omutwe mu kuzzaamu abantu essuubi n'okulaga babeera bazuuliddwa nga balina akawuka kano nti wakyaliyo obulamu obulala singa babeera batandise okumira eddagala nga bukyali, wadde nga wakyaliyo bangi abatidde okwevaamu n'okukkiriza nti Mukenenya aweweezebwa era abasinga bazuukuse bukedde ng'embeera esajjuse nga ku bano bangi bafudde. Leero mwasiika obulamu amaaso tugatadde nnyo kukumira eddagala eriweweeza Mukenenya n'emitendera omuntu gy'ayitamu okufufuggaza Mukenenya singa abeera yeewaddeyo obuteesaasira n'atandika okumira eddagala nga bukyali. Veronica Nasimbwa nga kati aweza emyaka 3 yazaalibwa n'akawuka akaleeta Mukenenya ng'okuva olwo ali ku ddagala, wabula agamba nti olugendo wakati w'okumanya nti alina Mukenenya n'okukkiriza lwali luwanvu era yasimbayo ekitooke. Ngenda okutegeera nti nina akawuka ndowooza nali ndi mu primary. Mu buto bwange nali nga bampa eddagala bazadde bange naye nga simanyi lwaki mmira eddagala. Kati osanga nga obulwomi singa ojja kufuna ebifuba ofune ki ebyo bye tosobola kusooka kumanya nga ffe tutandika ffe twali nga tubizannya babikugamba naye n'obizanyiramu. Ng'omuyizi eyasobola okusoma n'amalako, okugatta okusoma n'okumira eddagala mu budde tekyamubeerera kyangu olw'okusoomoozebwa n'okusosolwa abayizi banne wamu n'abasomesa era abamu kumaliriza kubakosezza nga bangi bamaliriza olugendo lubalemye. Okusoma kwange bazadde bange banteekanga mu bisulo. Kati bwe nagendanga mu bisulo nga challenge gye nnina yakumira ddagala nga ye kyefuukira ddala burden. Kuba sometimes ebiseera ebimu baali bibanga bali wa metro n'omunoonya tomulaba, ate oluusi bwakunoonya ye ajja akuwoganira mu banno teetaga kumanya ajja awogana gwewakawuka gyange omira ebidagala byo. Kati n'obanga pressure kuliko tosobola kusetolinga kusoma ng'oyita mu mbeera eyo. Ng'asiika obulamu bw'atassa mukono amaanyi agasinga gali mu ssuubi, Nasimbwa asobodde okuzaala abaana 2 nga tebalina Mukenenya wamu ne kitaabwe. Kyokka abalina obulwadde balina kutunula mu maaso kubanga eriyo obulamu obulala singa omuntu abeera atandise eddagala nga bukyali. Akawuka nkazaaliddeko abaana bange 3 tebalina kawuka. Nembagamba nsobodde okusoma, nsobodde okuba nga mbeezaawo abaana, nembeezaawo n'abaana abalala benina wadde si baakawuka naye nga nsobola okuba nga ndabirira abantu abalala. Kati kyannyo bagamba bw'oba akakafuna oba nga akategeera oba nga okaliko ntoweekubagiza. Dr. Sulaiman Kawoya, omukugu mu kujjanjaba akawuka akaleeta Mukenenya okuva mu kitongole ekibudaabuda ekikebera n'okuwa abalwadde ba Mukenenya eddagala eriweweeza ku bulwadde buno ki Uganda Cares, agamba nti Bannayuganda 33 ku buli 100 be bakyekuumidde mu kizikiza ne bagenda mu ddwaliro okutandika eddagala ng'obudde buyise ekiviirako abamu okufa. Amawulire gano gatuuka ku balwadde n'eriyo abalemera eyo atayagala kumanya bwavu ne bumulemesa oba n'abeera mu mbeera eyaki ignorance oba something ne poverty n'abeera mu kusomoozebwa okw'amaanyi nga ye omuntu kubanga mu malwaliro kati abajja omwezi gwenda okuggwako n'okebera
nga oyina 3 ku 100 bazze obutafaali buli wansi w'ebi kati abo babeera mu AIDS. AIDS akawuka kakulidde omubiri gwe gufuuse nga kipapula, endwadde endala zikuyingidde kati n'ofuna kye bayita acquired immunodeficiency syndrome. So kati yeeyo kyembeera ebeerawo naye tutya endwadde kati naye twamala mu bantu baffe abalwadde ennyo naye twazuula dde endwadde ezituttira abantu. TB atuttira abantu nga bazze mu butafaali buli wansi ne mulalama. Joan Nabawes, BBS Telefina mu ddiiro lyo. Asiika obulamu akutuusibwako